Ennaku zino nafuna obusungu n'entondo Mariach nja kukuba emmumu nja kukuba takisini makisatu kakati omutunzi wamugambye akola atya wasose kwebakawo sokoje kasozi sokoje Mariach ja nze siriwo nindako kitwalete nno tupimako gundi kooti eno webakemu atipimewo webake tupaatotekamu ntondo galamira galamira tutereze wekiraga tokamanya atubali sitayawula kutukula nako basimaali Basse bale banyawo MC Mariach nedda bambi tukyaliwo olwokufunda bwamude ate wano bamutereddewo mudalizo obadde muzanyira tukyali ku NBS tuli ku NBS tusaagamu nze ppirizi nina nyingi abatubuuza ali mu kiwuzi ky'abagole obenda lwaki toŋŋanda ogabaze ku mukolo ki ayinako neekundi kati emidalizo alina n'omudalizo kambe mukatebe beine yinza okuwonda babakungu sookoddemu obwedde omwagala olina n'omudalizo naye bannaye abantu beetegekera omukolo mwafubye Mariach ofaki njogera mazima sinna kyefa nze byendaba byenjogera naye Mariach omutwe gwe weebasa waliwo ku mbaga ya leema namusira olugoye olwokubiri banjagala eri banjagala zaake kekyo osanyuka batulimwe bali mugwe temuyomba bajjajja banywedde zaake osanyuka batulimwe zaake asiimye soke tumalize tukyali ku nnyambala tagatakashananabakalabye abaana bange nabagambye nti oli simaati bategedde leero nti taata ali mugoye lwa maama naye tekinyuma gokkamanya n'olusimbako amanyi laba munna aliko omunagiro nedda kimala eno kyo yaffe tosiruwala musiru gwe eno kyo yaffe gwe mwandeese ekimala nakuyise bwekyogamba obutungulu obusa mu nyama buba munte nzizenga butungulu biwombe nange gawatire saabitegerwa obadde ogenda buuka kiki ani yatunze kano yataddeko kaasi otemali yakuja akantu akagenda omuyooza ate ali mubyabufuzi bagenda kugaba amajjaazi kolimira kungu bino byonna twabituusa yeyakugaana okumanya amateeka gayise nerira kuba kadamu ali obagazaaki awala wannyonnyola n'otugamba bwejjefula lutayayambye nnyo ojjefula yayogera oluzungu awo awali luzungu yayogera oluzungu ennaku ezo yalingako mupalaini n'agamba ki obadde ng'obeera nnyo omusozi no ng'osiba Maulana ebibuuzo bino eby'omusoyisoyi naye okungu yakusoya nalinga musabira ago ku musoyi omanyi muli waggulu w'omumanyi wali omumanyi nalinga musabira ago waggulu w'omumanyi bamubuuza omubaka wa palamenti akola mirimu akati mujimbuuze kati nfuwe bamubuuza omubaka wa palamenti atuwe kyasesema mwemupomukisa akola mirimu ki omubaka wa palamenti but this time in English mumbuuliza mutulubaki tukubuuza nga ffe abalonzi yakwongera kunzivoola ng'abalonzi twongere okumanya yakulaba oba wasomye oba nasomye the last time you claimed you weren't sirika kasozi wandi oyitandi ku ffenna ffe bakasozi gwe bataasiba noyo bamusiba omanye emirundi gye basiba oyo oyo yasooka kumenka wakumulabanga kati nakikola kyengenda okukola sibwangako mu masanyalaze tugija solar panel
okimanyi What's okimanyi guno omutwe ewaka gwalese ettakali ali nabadde nebasanga nina ow'omukwano agenda mukyala wange okiwulira kati jjukira lindako ebintu byalaba obiraba mutuuka ne musaagamu ne mugamba mukwano omutwe guteeka eno nze mutwe nguteekewa nguteeka eno kati mukyuka abakyuka bati ng'atunudde eno kati n'akoona kuno bwe yaleekaanye baba amatako gasa ku mumwana Mwana nyimiridde eno wala. Ayina basenga abe mu kyalo bamusabira Mukama. Sasa mwana wange abeere ng'atambulira mu maanyi ga Mukama. Aliwana ebintu byenzikizo bimanyi okimanyi kyogamba bw'okalubako mutwe ne bw'okaluba ne tukuba. okimanyi mukazi wona omusoga asobola okuzuuka omanyi bakazi baloota ebintu byebakola asobola ozuuka ng'amusiiga Bosi mukazi wona omusoga kati bw'azuuka ng'amusiiga nga Mariach azuuka akunya mukazi we pulo ojja kundiwako amayinja g'olugoye tukyokala besaati gyayo otusamuliza amayinja g'enru kotoni wa kunkumuka buli muntu waba alonda olugoye ayogera nti njagala olwo katola olunyonyola olwo duno lwe bagamba nti mpa oluliwo sebo eno suti y'abayindi tubanga mabya ebintu byalajiivu nekigana Maulana njagala okozesa obumu bwewakozesa ng'ofuluma ekkomera Maulana kasozi malayo ogambe nti omuzigiti yawula omusi n'omuzi byanjawulo Maulana malayo ekigambo alina obali kutenda gamba nti omusiraamu nekigana ntambuliza akazindalo bantu mufune essengule ndanga kibuuzo wangula obubonero busatu ngenda wa Skype ni tuwaza ntwavu gende wa Skype doni kulisi yensebo malati n'ekigambo abaidde bali kutenda baligamba bali musajja ngwanguli nga teweetiirira malayo nti omusingi nekimulema Maulana tambulako ewala ogendewo ewalala nongereyo kajati kakali wali eka kaliwa agoka ennyinyi yesi awuno omusoma aji malayo nti omusi mumukubire ngaleza amaanyi aji tobola bwalina abakyala bana oyo Maulana ne Lweyini yes abakomedi waliwo Maulana owakungu tumuyita kati Maulana owakungu yes era katabu tunera akayimba ke kati mwanjule akatebaawo tukatwale ku muzindalo kati mwanjule tulete Lweyini fera akatebe moze muyiti Honorable Sebemanyawo ya SSHOW'S TV live and right about now twanyiriza MP waffe Honorable waffe omulungi era nga ku SSHOW'S TV aje okuvanga ayogerako eri eggwanga kubanga abantu berubaga bamulinze okuvanga atuusa obubaka bwe era okwogerako n'abantu. Honorable Rain tukwanyiriza nnyo mu studio zaffe lijja tuwayo akayimba nga Honorable Rain aja 107 kungu abamulinze